Alright, oli ku ER News UG manya omusunsuze wakayunga bulijjo wenjogerera obulamu bwa King Fa owakokonyo ate bwolekedde okubanga oba oliawo nga buddamu essuubi kyolekedde okubanga nti Omukunja Atasera wagenze mu ddwaliro n'amukukunulayo n'amutwala ewaka ewuwe ate oluvannyuma ne bagenda ku ssimu basobola okuba nga bamusondera ssente era akasente akavuddemu kali mu mitwalo 88 n'omusobyo ezisondeddwa okuva mu bantu ab'enjawulo era ne tubeebaza mwebale nnyo okubanga mukolera ddala omulimu nga guno era Mukunja n'agamba nti tasobola kutuula awo ng'alaba munneewe ng'ava mu lwamu bw'ensi ng'alaba muyimbi munne we bakikubidde ku TikTok ate n'amuviiramu awo mu mbeera bw'etyo n'asalawo okubanga akozesa amaanyi g'ayina eri n'abawagizi abamugoberera basobole okubanga ate bamubaako ke bamusondera wabula bavuddemu ng'ate baakasente kawulidde ddala kubanga kabadde tekaliwo era wenjogerera ssaawa yonna King Fa olunaku lw'enkya tumusuubira okubanga ate ng'agenda Enakasero okumukola sikaani bongere okubanga bakakasa omutwe gwe mulamu oba si mulamu gunaakola bbanga ki omanyi ne bino ebintu nabyo bibeerawo okuba nti basobola okugamba nti toddamu kwogera okumala akabanga bwe kati ojja kwogera okumala akabanga bwe kati naye ojja kuba nga ojja mu ddwaliro twongere okuba nga tulaba omutwe wawe gutuuse because gusobola okuba nti gutabuka mu mbeera yonna oba mu ssaawa yonna so amawulire gano nsaba togatambuze ate otegezeeko omuntu omulala wabula video eno nsaba busabe ogimpire like onsharingireko ate osubscribinge awo ojja kuba okoze ekintu ky'amaanyi ennyo nnyo naffe era butakubanga tukoowa okuba nga tuwongera ekigenda mu maaso.